بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Akati tugenda kusoma kabonero akasukun kano bakaita sukun tuze turaba kano ka fataha ntulaba ku dhamma ntulaba kuki ku kasra twabwize kati bakuwadde sukun naam oba jazim. Akati akabonero kano by the way kisokera ddala page eno manyi buli page sawa tulina kyetuyigawo buli page ebako kyoyigawo. Page eno ekuyigiriza ennyukuta eza qalqala ennyukuta ezikoona eza qalqala ezirimu eko nga bw'ojogera bw'oti evaamu eko ntegereka singa oba ogisanzeeko ki sukun oba singa oba ogisanzeeko ku nkomekero y'ekigambo oba aya. Tulina ennyukuta ttaano eza qalqala. Tulina qaf, tulina ta'u, tulina ba'u, tulina jim ne dal. Ziva mu kigambo qutubu jaddi. Qutubu jaddi ntegereka bw'obeera ozikwata. So ennyukuta zino zisomwa mu nsomwa ey'enjawulo etafaanako nga zino zinaaza endala senga zibaako sukuni oba nebeera ku nkomekero ya aya nga yesembayo. Naam, because bobanga omaliza aya oba eriko fataha oba eriko dhamma oba eriko kasra aya eyo oba ennyukuta eyo ogisaako sukun nga Allah bwe yagamba nti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله يقول أنت الحمد لله رب العالمين. أيو نون يسمى يو إليكو كيرين عالمين نيجو أنت عالمين نعم نساكو سكون بروما بروانغا أماليزا آية ngate wali madda eno tujagiraba ennyukuta zinza eziwangaza ezo huruful mad bwebanga nga teziriyo naam obogenda kusako sukuni at the end of that aya. Katugamba nti tulina ennyukuta ttaano eza qalqala naam omuli qaf ta'u ba'u jim ne dal. Naam kakati ennyukuta zino nga woziraba singa osingana